Labanga okola eddama lyo nga okyali mulamu. Leka kugamba nti naakola okuusa enkya kubanga tulina endagaano na Allah ddirwa naakutwala. Ebintu bino bye bisinza otuleetera obuzibu ky'omuntu ovaawo nga ne booleseewo tebalinawo batandikira kutereeza nsonga. Basaba nnyo ekintu kino tukifuule ekiwajibu gye tuli nti olwaleero lugenda okujja ng'onoonyeza sheeha okuweesiga neyasoma amateeka mutudde ensonga eno nebanga mukiteeka ku lupapula etegeerekeke. Bw'omuntu akola ekino somanyi lwaki abantu batya okulama oba olambye oba tolambye oba wakufa ebijja kufa kwola olunaku kati ekitolinamu kyokyamu. Naye obuzibu nti bw'otalaama obugagga bwo bujja kusikirwa abo abatalina kuba bannyini bwo. Ojja kwesanga nga muli makooti abafunamu be baba basoma amateeka, ojja kwesanga ku poliisi abafunamu be baba poliisi. Naye gwe lwaki ensonga zo tozijjaayo bulungi? Kyoyagala kikolebwe ng'ovuddewo n'okiteekawo, kyoyagala kuba bwe tugamba emaali abamu balowooza buno obusenge, naye emaali tutegeeza baana n'abakyala b'ensi bamanye. Bwe mba mwayokanagana n'omuntu kwekiteeke mu buwandiike kubanga buli lwota okikole oli akomawo n'agamba nti watayitookinzo neyayibaza. Bwe mba nga wali tomubazzemu abo abaza okutwala hakkiyo agifunye. Bw'oba abaana toboogedde ffe gye tutaali ng'obazaala tunaabamanya tutya. Oli bw'anajja n'agamba nti ono mwana wa fulaani abali mu lujja banaagamba butya. Tera nnyo kyogera ffe tubeerawo ng'abakulembeze oba ofaanana otya. Naye wanga tewaliiwo kiraamu n'omuntu gw'ombadde mutakwatagana naye afuuka omukulu mu lujja lwo. Kuba ye bw'aba naakugobamu kangezo bano ab'enjovu nga bakulaba olimidde nga baga kati sawa oba toli wa njovu tuwagala ofulume tugenda kwogera ku nsonga za kika. Naawe bwe weepimamu nga toli wa njovu ng'osobokoka ng'ovaawo bamaze okukkakkanya. Naye bwe wabaawo obuwandiike ti sheekhe fulaani yemukuza mu lujja luno obe ng'oli wangabi toli asobola kukufulumya. Mbasaba nnyo bwebanga nina kyenyinza okwogera mu hadhara eno basaba nti oba oddayo mu mmotoka mwoli yenna gw'oli naye mubuulire ekirambo ekyo gye kiri kubanga oluusi bibula. Oyinza okuba nga wakikola wakiteresa ova mu nsi ng'ali Dubai agenda okudda ate oba nakiteekawa. Naye yogera abanno basatu bana bamanye wa ekiramu kyo bwe kiri. Tusaba kikino kijja kuyamba nnyo entalo zino n'okusika emiguwa mu mpya nga bannanyinizo muvuddewo ebintu bino bikole biti bibe nga bivaawo. Mu kino kye tugamba bwe tuba nga munzikiriza ekiramu kirina okubaako ebintu bino bisatu bina. Ekisooka baada bisimillah kubanga oli musiraamu. Kyokubiri linnya lyo n'akuzaala kuba muyinza okufaanaganya amannya n'ogamba nti nze buli omu amanyi nze Sheekh Yasini Kiweewa naye bayinza okuba omukaaga ng'ate bonna bava buddu kati oliteekako ne taatawo neriba nga abantu tebasobola kukola ki kubaawukanya. Naye olw'okuba nti essaawa eyo omuntu wavira mu nsi ebintu bitera okuba ebizibu kyetaaga ekiddako kwogera liwa gye bakuziika naani alina okuba mu bukulembeze. Lwaki ekyo njagala nnyo mu kikulembeze abantu baleme kisoma kimalako nga banoonya nsonga oba oliawo n'amawulire gafuluma omuntu yadde alowooza nti onaku wamulekedde n'amanya mayitiyo n'agibuuka n'agambye omusajja badde nfiira bwereere. Kati alisi bwe kiba nga kyanguye ekyo kyo kiva mu ddiiro ekiramu ne bakizzaawo. Ekiddako bahajjati bo era oyinza okuboogera nti nawasa mwenda n'abataano nabatalaka abaana be basigaddewo. Bali bw'otaboogera bakomawo ne bagamba nti nali hajjatuwe. Naye bw'obanga obagambye nti abo nabatalaka gundi ne gundi ne gundi talina waatandikira ate kututawaanya kuga nti watayitooki nze juzi twali ffenna e Dubai ate era gye tutaali tukayanira wa. Kiddako baana bo tina Allah yampa abaana bwe bati naye 11 ne 12 abo mbashakkanamu ekyo nakyo tekimanyika. Era omuntu bw'aba akaaya baga nti naye bwenga baakuteekako akabuuza. Naye tetusimbula fitina naye kuwonya ntalo awo n'olwokozzaako emaali yo gy'omanyi n'ogaa nti n'ebyesimanyi bwe bizuukanga babigabanga mu shariya bwe bizuukanga enkola yange eri bweti ne bweti. Basaba nnyo okuteekako eyasoma eshariya
akubulidde okulama okutuufu n'owamateeka g'ensi kubanga owamateeka g'ensi naye olwaleero be basalawo alina okubitunula byombi n'agamba nti wano taddewo ekitakwatagana naaba nga asobola okukitereeza netasubira mu kkooti ate kisazaamu akasembayo okuteekako bajulizi kiramu kyonna ekitaliiko bajulizi amateeka g'ensi gakikasuka ebweru naawe olina okussaako omukono gwo mugamba bino binnaamye era bigabibwanga bwe biti mu shariya oba mbigabye bwe nti bwobanga tyosiimye n'okiwa abantu kopi nga 2-3 wabaawo emu 2 ezibuze ati si eyokusatu yo ezuuka kino tukyogera okuwonya ebigambo ebadde byetolola mukumma abantu ne basika emiguwa tusaba bye nga bikoma awo akasembayo emirundi mingi guno omulundi ndowooza kiyinza nakukwebala bwe twaviira mu kalulu kano ka 2021 waliwo abaana be batandikanga okukwatakwata buli ngeri naye nali omu ku abo basabanga abakulembera mu ggwanga lino bati abantu bano be bakutte nga tugamba ebyobufuzi tebyanditutuusizza ate mu bino byakusiba abantu babibaddemu njagala okwebaza allah yawadde omukulembeze w'eggwanga ekisa mutima n'abantu abaana bamu bwe batadde tumusiima bannaffe abatera okutuwandiikako byetwogera mukawandiike mukamutwalire twasiimye nnyo abaana b'eggwanga yabatadde naye era tumusaba kinaabasigaddeyo allah amwongere ekisa nabo abate tusobole okubeera mu ggwanga eryeyageza n'ebigambo ebyo bebaza mwenna okujja mwebale nnyo okujjukira sheekh nuhu muzaata ne mutamwerabira n'omulundi gwakuna naye bw'otunula hazara eri wano olowooza sheekh yagenze jjo